Se Robert Kyagulanyi Ssennamu. Bango yagala kabaka waffe ubabenderayo bagira be mwana gwe bango yagala kabaka waffe ensonga nyingi ezindekerawo kunyumiriza sibuka mu bwakabaka bwa Buganda ewa Ssaabasajja wano wosanga bato b'ebiseno gyabaaniriza era wano buli ggwanga tubeera nalyo tukola nabo ebitugazo tugunira wamu ebitunyiga tulwanira wamu kabaka waffe kabonero wakalaga Katonda ne Buganda kuli mwoyo namanyira kabaka wange nemonenya kunyega hange ediyawe jangu oyimbeeko nange monange nyimira kabaka wange ediyawe yimba mwana wa mama nemonenya kunyega hange atoba mwana wa mama ulira kano nanye mbajaze nemokutenda kabaka wa Buganda amagero nasime nabonekako netusanyuka kuba kumuto papa kumukade oluzitumukulira kanzo netuvimba kwetolaba bwenyiriterero olwo netukagamiza kubanga mwana wa Mutesa atunde alamula omutayi gwalinagwo gwaseka bata Mutesa oli eyawandiika ebaluwa eyali Kere baluwa eyamutesa omuberemere yakyusa Uganda wano yatese batukulu baabo ababisoka mu betweyagala batukuba okulaba kikiba kya Buganda kisigalawo emyaka kati buli mwana wa Buganda eyoyimiridde ubabenderayo tukulabe namama abaana ba Buganda tuyimbire wamu ne mukulu wange ediyawe egamenti nyibira kabaka wange mwana mutebi yangeyo nemunenya kuyimba nanyimbe edinawe nyimba o mama nyibira kabaka wange mwana mutebi yangeyo nemunenya kuyimba nanyimbe lubowa nenalubowa nalubowa nelubowa wabula mwanyumye baana baffe nalubowa nelubowa mwanyumye baana baffe nalubowa nelubowa mubawulire kubendera abaana be nalubowa nelubowa kanulia kano akimanya enono n'empisa by'eggwanga lyo n'abaana boyinawo bayigirize tukume ebyobuwangwa bye twasangawo ebyayonooneka tulitereze ate tukole n'amaanyi tuzimbe Uganda tugobe ne Museveni wano kati uba tulabe jjukira abajjajjaffe abatusokawo abaliranye eggwanga lino kati naffe People power! Our power! People power! Our power! No. Tulirudawa! Tulirudawa! Simanyi tuli Arua. Simanyi tuli Iganga. Tulirudawa! Tulirudawa! People power! Our power! NUP! Everywhere! Pero Padano! Pero One! Pero Padano! Pero One! People power! Our power! Hello! Omanyi ngeze nenyingira mu Bible. Nenerabira n'emikolo. Sama Uganda okuva ku mukutu gwa Sama Uganda Media live Facebook. People power. People power. Abantu baffe mwena tusoso balaba. Kyo president kwaniriza busaza lya bene lyebudde.
omwana wa Buganda webala okunywera n'oyimirirawo ku lw'obwakabaka bwaffe. Muzzukulu wa Kayiira tukoozaayoza, tukuwagira, tukusabira emikisa. Mu kaseera kano muzzukulu wa Buganda ono nange neebaza omukisa ogumpeereddwa mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka wano mu ssaza ly'e Buddu nga Pookino beene gwe yasiima n'empumula. Nze mwali Mukata Abdallah Kalule, ndi mubaka wa jjajjaffe Omutaka Kasujja wano mu ssaza ly'e Buddu. Bwe nkola ku muzzukulu wa Kayiira emikolo gino obeera mutuufu nga muzzukulu wa Kasujja ng'ateera omubaka we. Fellow President, nga tuli mu ssaza lya Butuliro, tukwebaza olw'obukira bw'oyolesezza n'oyimirirawo ku lwaffe ab'enkyukakyuka. Tusaba akalulu kano kabeere ka mirembe. Katonda akwatireko owangula akalulu kano. Tukusira genda okutabalire oveeyo n'obuwangu. Tukwase ku muliro ogenda olwane musajja, obeere muzira, osale amazima, obeere muyikanya ng'olamula abantu babeene. Tukwase engabo ezo eweewogome byonna ebyalibadde bikutomera, Katonda abikutaase. Genda otutabaalire, ayi yeene wangaala. Sama Uganda Media Live ku Facebook ya Sama Uganda Media. Tata Masaka Sama Uganda yenze mbaweereza. Banga Negato TV area, Negato TV nze ndiyo. Negato TV wagambe nze mbayina. Kalembe baza, thank you. Okufollowinga ayonaje musinzira. Bebaza nnyo okubanga mugoberera ensonga okuva ku makya mpaka olwegulo. Mukama abanjagalire agenda kusumulula kambaleke asumulule. Sama Uganda atata Kisolo Tata Masaka awulidde ensonyi takikiriza. Tolebo terefu Masaka. Yenze Kyagulanyi ne mutabani wa Sentamu eyebase Kanoni Mugomba, ne muzzukulu wa Walakira eyebase Bubuule Mawokota, ne muzzukulu wa Sitere Sentamu eyebase Kiyirwe Mukanna Bulemu, ne muzzukulu wa Kitya Munyolo, ne muzzukulu wa Nabembezi, ne muzzukulu wa Kayiira Mumazi wa Bbanja era nga Kamala byonna eyasooka yali Katikkiro, ne muzzukulu wa Kayiira Emugulu Nsibuka Musiga lya Sekayiba Essenge, era nga mu ngeri emu nzaalwa omulungi Mangalita Nalunkuuma Omuzirandiga mwala wa Kingi Muloddokaali, muzzukulu wa Kambe, muzzukulu wa Roma. Nsanyuse nnyo okubalaba abaganda bange mwenna bali wano, bassebo ne bannyabo. Olunaku lwa leero lwa byafaayo nnyo, lwa byafaayo eri omulembe gwaffe. Ddala guno omulembe Beene gwe yakwata n'agugonnomolera abavubuka. Ekikuula luno olunaku olw'ebyafaayo kwe kuba
olunaku luno lwennyini essaawa zino zennyini Katonda afakiriza ne tukuŋŋaana ng'abaana ba Buganda, nga mikwano gya Buganda, ng'abaana ba Uganda ffenna eyawamu nga tukuŋŋaanidde wano mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Masaka. Tetukomye kuŋŋaanira mu kibuga kya Ssaabasajja kino eky'e Masaka, wabula tusisinkanye ku mbuga y'essaza erya Ssaabasajja Kabaka erya wano e Masaka. Baganda bange, munakkiriziganya nange ekibuga Masaka, ekitundu Masaka kifuula essaza lya Buddu ery'enjawulo. Era mwenna Baganda bannanga bali eyo, nkakasa bw'otambula n'osanga bannaffe abatali Baganda, oba basanze Uganda, oba basanze bweru wa Uganda, n'omugamba nti ndi Muganda ajja kubuuza ova Masaka? Newankubadde nze ayimiridde mu maaso gammwe nakulira Buddu nkanawa eyabeeranga e Butenga era nga yennaga ge yasooka okusobola pikipiki wano mu Masaka era nga jjajja oyo abasinga mumumanyi kyekye tumuziike awo e Butenga mu Bukomansimbi. N'olw'ensonga eyo nange ndi munnamasaka, nange ndi munnabuddu. Munzikirize Baganda bange mbatuuseko okulamusa okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Mbatuusako okulamusa n'essanyu okuva eri Baganda baffe ab'e Busoga gye twabadde olunaku lwajjo eyiganga. Ab'e Busoga bantumye mbabalabire. Baŋŋambye ebigambo mbituuse nga sibikyusiza na mu lulimi. Era bannaffe ab'e Busoga bwe muba mundaba obubaka bwammwe mbutuuse Buganda era nga mbutuusiza wano ku ssaza lya Ssaabasajja ery'e Masaka. Abasoga bankobye nti mbakobe timwebale eno mwebalire irala okuzaala n'okuza omwana ekinze. Mwebale ino okukusa olulenzi olulanga ddu. Abasoga bankobye nti mbeebaze ino mbakobe nti mwekaza ino basebo ne banyabo. Oidi zena ndimu olusoga kuba ninayo obudaada bwange. Abamu mbeera eyo ne weebuuza lwaki omukwano ogujja gye tuli naddala nze nga tugenze Busoga guba gwa njawulo. Bwe ndi ku mbuga ya Beene era nga wano wennyini jjajjange yayimirirako n'ayogera eri Obuganda nakyo kankittaanye. Jjajjange Kayiira Kamalabyonna yali Katikkiro wa Buganda era nga ye Kamalabyonna eyasooka. Yali Katikkiro wa Ssuuna era nga yatuuza Muteesa Omubereberye ku Namulondo. Yagenda e Busoga n'attayo omukago ne bamuwa omuwala omuto nga mu mbejja. Era omwana oyo n'azaala abaana era ng'obujjajja bwaffe kwe tukonekitingira ku Basoga kyova olaba e Busoga bampita Ngobi. E Busoga Ngobi abeera mwana wa Bambedda oba mwana wa Bambejja nga bw'olaba mu Buganda bwe tulina Saava oba Naava. E Busoga abeera Ngobi oba Nangobi. Kati ffe omusaayi ogwo Katikkiro wa Buganda bwe bamuwa Omumbejja Omusoga akasaayi ne kalandirawo. Era e Busoga banendayo n'okuba e Busoga bampisa oti ndi mulangira. Batuusaako okulamusa eri Baganda baffe okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Batuusaako okulamusa okuva eri Baganda baffe Abakyoli okuva mu Akyoli era nga bwe bampa n'erinnya bwe mbeera Akyoli yenze Ogeng Lapiem. Batuusaako
okulamusa okuva eri baganda baffe abalango babatumidde nnyo era bwembeerera Peter Okello Coach batuusaako okulamusa okuva eri baganda baffe abateeso era nga bwembeera etteeso yenze enakona batuusaako okulamusa okuva eri baganda baffe abagisu era nga bwembeera ebugisu bampita mu buuya batuusaako okulamusa okuva mu baganda baffe abanyankole abo nno bankizo nnyo kuba bampa n'ekyana kibala era bwembeera mwankole bampita musinguzi batuusaako okulamusa okuva eri baganda baffe abafumbira n'abakimbiri batwagala nnyo era bwe nagenda eyo bantuuma erinnya lya Mutabaazi kuba nabo bakiraba naffe Obuganda ndi Mutabaazi bassebo ne bannyabo kati ndi kwaffe kati ndi Buganda yenze omubanda wa Kabaka ow'akabi ekyo baganda bange tekitandise kati ekyo kyatandika okuva we navubuka era okuva Beene bwe yatukwasa omulembe gwe guno Omutebi. Beene bwe yatukwasa omulembe Omutebi teyagutukwasa kucakala bucakazi wabula yagutukwasa tuguteekemu ebinnonogo tuguteekemu art tuguteekemu okuyiiya guno omulembe ate gusitule Obuganda bubeere obwo Buganda obwesimisiza abantu ba kuno ne balinaanwa baabo okumala emyaka egisukka mu 8. Bannange yonna gye tubadde nga bwe mbadde mulaba tubadde twamirizibwa n'essanyu n'omukwano ogw'enjawulo obutafaananako nga bannaffe abatufugira ku mudumu gw'emmundu bo bwe baba n'enkuŋŋaana nga bagenda okwogerako eri abantu balina okuwa abantu essaati ez'obwereere ne babawa ssente za transporti ne babafumbira emmere ate abantu bwe batuuka mu bitundu ebyo tebabakkiriza kuvaawo ne bweba enjala ekuluma n'enkuba ne bweba etonnya tebabakkiriza kuvaawo kubanga baagala okusiga ekifaananyi eky'obulimba balage ensi nga balina obuwagizi. Ekyo nno tekyakomaawo. Omwami oyo Namukadde atufugira ku mudumu gw'emmundu kaakati akakodyo kakola akapya kakukwata baana baffe ab'amasomero ne babambaza essaati eza yero ne babateeka mu bisaawe balage nga balina obuwagizi. Kizaamu nnyo amaanyi baganda bange mwenna okumanya nti amaaso gammwe gagulibwawo, okumanya nti mmwe abaza okutuwuliriza n'okwongerayo obubaka buno bw'okwenunula mujja okutusinkana nga mmanyi gye mulaga waliyo emiggo, nga mmanyi gye mulaga waliyo obulabe, nga mmanyi gye mulaga waliyo tiyagaasi. Newankubadde temulina musango gwonna gwe muwuzizza oba tteeka lye mumenye, naye ne mujjira mbweraliikirivu naye lazima ne mujja mwebale nnyo mwebalire ddala. Baganda bange ekiri wano olunaku lwa leero tekiri wano wokka, muzze mukiraba mu bitundu bya Uganda eb'enjawulo, muzze mukiraba mu mambuka, mu bukiikaddyo, mu bukiikakkono ne mu maserengeta aga Uganda. Tubadde nga tutambula naye nga mulaba nga tulaba abantu abakulu n'abato, abakyala n'abaami, nga mulimu n'abakadde nga batambula balala ne badduka mpola mpola, nga bw'otunula mu maaso gaabwe olaba essuubi lye baganye okufa, essuubi erya Uganda empya, bakinvinvi, naye ng'olaba mu mbizi zaabwe mukyalimu essuubi
nga baagaana okuwanika nga basuubira nti waakiri olunaku lulikya lumu essuubi lyabwe lye baalina nga tufuna ameesifuga erya uganda eyeyagaza buli omu oba oliawo lirituukirira. Era buli we tugenda tugezaako okubazaamu essuubi n'okuzza essuubi mu gigi omuto. Muzze mubalaba nga bakuŋŋaana ebweru wa ziwooteeri ze tuba tusuzeemu, olumu nga babagobaganya ne ne bajja ng'ekigambo kimu kye baagala okutugamba, baana baffe temuggwamu ssuubi tuli wamu nabo. Bannange mufunanga akadde muba twebalizangako. Gye tutambudde yonna tulabye ebinene, tulabye n'ebitono, tulabye obwavu obukolokota abantu, tulabye obulumi, tulabye ebisuubizo ebitatuukizibwa, tulabye essuubi eryagulibwamu olukwe, naye tulabye obutapowa, tulabye obutaggwamu maanyi, tulabye essuubi eriganye okufa. Mu bwavu obungi bwe tulabye bassebo ne bannyabo makati g'enguudo embi, mwena ze mbadde mulaba, nkakasa abasinga mbadde mutulaba naddala ku mitimbagano gya TikTok ne Facebook ne social media endala, nga mulaba amakubo ge tuyitamu, mulaba amalwaliro abantu gye bazaalira, mulaba amasomero abaana ge basomeramu bwe baba bafunye omukisa okusoma. Naye ate ekyennaku nga mu bitundu ebyo era nga mulimu abo abali obulungi, abo abakuumibwa emmundu, abo abakuŋŋaanyiza ssente ezirina okuyamba abantu abangi naye ne bazekusisamu bo bokka. Mulabye abantu abataweza na kitundu kimu 1% naye nga bakontrolinga ebyobugagga ebisukka 90% eby'abannayuganda bonna ebirina okuyamba abantu. Abo ababba ebyo ebirina okuba ebyaffe naye ate ne bagufuula musango ffe okaayanira ebirina ebyaffe. Abo abatusosola mu mawanga naye ate ne bagufuula musango okwogera ku busosoze mu mawanga. Abo abafuula Uganda obwakabaka baabwe, abafuula obufuzi bwa Uganda obwa famire emu, nga kitaabwe ye pulezidenti, omutabani we yakulira amagye, mukazi we yakulira ebyenjigiriza, muganda we Sale yakulira bajeti esinga obunene mu ggwanga, n'abaana baabwe be bakulira buli kitongole ekisinga amaanyi. Abo abatta abantu baffe naye ate ne batugaana n'obakungubagira. Abo abawambye abantu baffe nga na buli kati tetuddangamu balaba. Abo abasiba abantu baffe basobole okukuuma ako ka gurupu akatono. Badde njogera ku abo abasiba abantu baffe awatali musango. Ekyennaku ng'ate basinga kozesa baganda baffe, abo abatulugunya nga bakozesa baganda baffe, nga muzze mulaba omusajja gwe bakozesa okututulugunya okwetoloola eggwanga lyonna nga yeddira Nalugave. Mwalaba muganda waffe Edward Sebufu, abamu gwe bamanyi nga Edi Mutwe, muganda oyo yeddirango. Muganda waffe Akirewo Kivumbi n'abalala bangi baawambibwa amagye ga SFC ne batulugunyizibwa, ne bambulwa engoye, ne bakubisibwa amasannyalaze, ne bateekebwa mu kkomera, naye ne bakozesa baganda baffe nti be baabagulako emisango. Baganda baffe bemumanyi obulungi. Abo ababinika emisolo ku bantu baffe abasuubuzi basobole okweyagalira oba okusasulira obulamu obw'ebbeeyi bwe basulamu, abateeka emisolo ku buli kantu ke tukozesa mu bulamu basobole okusasulira obulamu obw'ebbeeyi, okugenda ku ziwolide ez'ebbeeyi n'okugula ebizimbe ebweru w'amawanga eby'ebbeeyi. Abo abeekanamya ebbeeyi y'amasannyalaze, gwe ow'akasaluuni, gwe alaga firimu, gwayokya weldingi, osobola okubonaabona. Abo abawambye buli kantu konna ke twali tujjamu ssente, baawamba ebyobulimi, baawamba eby'obusuubuzi,
ne bawamba ne bye tulina mu nnimiro nga n'emmwanyi kibajje bagiwambe. Abo abawambye buli kya bugagga Katonda kyawa bajjajjaffe kye twasikira abatuuka n'okuwamba ennyanja zaffe ne bazigobako abantu baffe, abalala abavubi ne babadima mu mazzi. Abo ababba triliyoni 10 ku ssente z'omusolo buli mwaka. Abo abayamba Museveni okuba nti akozesa biliyoni 3.5 buli lunaku olukedde. Kwegamba Museveni akozesa eddwaliro Damba, alya eddwaliro Damba buli lunaku. Baganda bange, abo abagula baganda baffe ne babakozesa okunafuya olutabaalo luno olw'okwenunula n'okununula abaana ba Uganda ne Buganda okubajja mu nnyiike, okumekinga sure babeera mu kitiibwa ekyo bajjajjaffe kye baanwanirira ebbanga lyonna. Muzze mubalaba baganda baffe babamutwaliko nabo, naye ng'amaanyi gonna tebagakozesa kulwanyisa nakyemalira, ne bagakozesa okuttatana ate baganda baabwe, ate nga baganda baabwe abo nga bakoze nnyo okulaba nga we babali. Omugenzi basudde yayimba n'agamba bwe nalaba bali mu bunya ne nkwata emikono gyabwe ne mbasika bave mabunya, kasitana mwe mwandabanga naye nakweri mu nkola eyo buli eyavangayo mu bunya n'ejambo tebakolanga n'ejamba kuwa ebitaano. People power, our power. Muzze mulaba baganda bange nga gwafuuka musango. Ne banyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala, basema bongera ow'entamu enjalirize ndi mukuma okulya ne nkunywa omwoyo. Mwebale nnyo baana ba maama, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale tuzaamu maanyi, mwebale kukitulaga, mwebale kulaga nsi nti temugwangamu maanyi, mwebale nnyo, mwebale kubalaga nti tetuli balalu. Ne kino kankibagambe baana ba maama, ebiseera bingi bwe tulaba abatunyigiriza nga tebalina na nsonyi, ne tulaba baganda baffe nga beefudde ne badda ku ludda lwabo abatunyigiriza, olumu nze ng'omuntu tulawuni ŋŋambo balyenzikiriza mu bikyamu, oba ndi mu kyamu, oba ndi muguwa ddalu, naye bwe ndaba nga muvuddeyo bangi bwe muti, kale bwe kuba kugwa ddalu ffenna tuli baguba ddalu. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama baweewu babenderayo, mwebale 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 bannange, Mukama bongere omukisa baana ba maama. Baganda bange, bino bye mungendo bagamba olunaku lwa leero, sijja kufuna mukisa kubibagamba wantu wonna, kubanga baana ba Buganda ne radio kwe nandibyagambidde munnange sikkirizibwayo, ne TV eyaffe kwe nandibyogeredde sikkirizibwayo. N'olw'ensonga eyo kankozesa omukisa guno era mbasabe buli ampuliriza olwaleero, bw'oba olina essimu birikodinge, bw'oba tolina ssimu biteeke mu bwongo bwo, obibunye buli wamu, kuba guno si mulimu gwange, nange ndi musigire, nange ndi mubaka, era mmanyi nti omukono ogumu gwe gwoza omulala. Tukkiriza nti each one teach one. Nkakasa nti bwe nkikubuulira naawe n'okibuulira omulala
tujja kusobola okugumya bannaffe bakkirize nti ekitiibwa kyabwe engoye enjulifu ze balimu si bebbo nedda ebyo bya kiseera buseera tujja kuddamu tubagalire mu nsi yaffe. Baganda bange, gibadde emyaka 40, gibadde emyaka 40 mwenna abali wano nkakasa ebitundu 99 ku 100, ebitundu 99 ku 100 abali wano temulabangako ku mulembe mulala okujjako ogwa Museveni. Temulabangako ku bukulembeze bulala okujjako obwa Musibira mu bbwa. Temulabangako ku Uganda ndala okujjako Uganda ey'obusosoze mu mawanga. Temulabangako ku Uganda ndala okujjako Uganda etufugira ku mundu. Nange kamwa koogera abali wano mu abasinga ndi mukulu wammwe mu myaka, basinga obukulu, naye nange kennyini Museveni yawamba eggwanga lyaffe nga nyina emyaka 4 gyokka. N'olw'ensonga eyo kiyinza okuba tekikwewuunyisa okulaba obwavu bw'okuliddemu, kiyinza okuba tekikwewuunyisa okulaba ekikubo ekigenda ewammwe, kiyinza okuba tekikwewuunyisa okulaba ewammwe mu kyalo nga musigaza akayiika kamu buyiika bubiri nga mwenyigiriza bwenyigiriza. Munnange mwali mubaddeko bulungi okusinga awo. Mwenna abali wano emyaka 40 egiyise wagambanga nti ngenda mu kyalo wabeerangayo ziyiika, era ng'ekibuga bwe kigaana ogamba nzize waffe kulima, naye kati mu kibuga bakikulemesezza ate n'ewaka tokyasobola kulima, ne mwanyi ze wandirimye baziwamba, ne ku nnyanja ze wandibulidde bawambayo. Ekyo kitutte emyaka 40 abaana bannambi. Bwe twogera ku bigambo bino bagamba tusosola mu mawanga, naye nga bwe nabagambye nti omusosoze mu mawanga ate ye tayagala oyogere ku busosoze mu mawanga, kubanga oba oyiye eddagala eribalagala mu kiwundu. Ndi musanyufu nnyo nti mbadde Mwakyoli, mbadde Erango, mbadde Mwankole, mbadde Ekigezi, mbadde yonna yonna, era ebigambo bye mbagamba nabyo mbibagambye, era tuvuddeyo nga bakkiriziganyiza naffe tetulina okugenda mu Uganda empya nga bannayuganda bonna benkanankana, obeere wa kabira ki, obeere wa ddiini ki. Baganda bange, oluvannyuma lw'emyaka 40 njagala tugambe nti ekimala kimala. Njagala tukigambe mu bigambo ne mu bikolwa nti ekimala kikola ki, nti ekimala kimala. Baganda bange, luno olutalo olugenda mu maaso luli wakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Twandibadde neringa presidential campaign, tulina kuba nga tukola campaign nga tuperereza bululu, naye kuno okuwakanya, kuno okuvuganya kuli wakati w'omusajja mukulu Kinvimbi ow'emyaka egisuka 85, naye nga ye bw'abaakola campaign yakozesa sente z'omwomusolo, naye ffe tatukkiriza yadde okutambulira mu makubo. Muzze mulaba nga tutambulirako emmotoka z'amagye nga zitambula zikuba abantu, zitambula zitulugunya abantu. Baganda bange, tulina omukisa ku mulundi guno, ng'omukisa ogwo tugenda kuba nagwo ng'ennaku z'omwezi 15 mu mwezi gwa January. Nga njagala obbasaba mwenna abampulira n'abo abanaafuna obubaka buno oluvannyuma, bannange twekolemu omulimu, tukole okusalawo ko nga kwe kwenkomeredde. Kya mukisa mulungi titwetolodde yonna yonna, era babadde nga bambuuza, Bobby eno tukuwagira kubanga oyimiridde ku mulamwa mutuufu, tuwagira NUP kubanga ekigenderwa kyayo kyakugatta Uganda yonna, naye wammwe kiri kitya? Era nga ndowooza toba oli awo bwe naagenda ewaffe ewaabwe obwe bananswaza. Banange mwebale butanswaza, mwebale. Kati mukambuze ab'ebusoga muli kumbona, ab'Iganga muli kumbona, ab'Arua muli kumbona. Banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amaanyi ge mulaze olwaleero ne bwe tuba tuvuddewo, njagala obbasaba mwekolemu omulimu, amaanyi ago gagende mu maaso. Buno obuwagizi bwe tulina ate tubukyuse tubufuule obuwanguzi.
omulimu gwe tulina gwa kukyusa buno obuwagizi tubufuule obuwanguzi basebo ne bannyabo. Njagala mumanye kino olutalo luli wakati w'Abannayuganda miliyoni 49 yeffe ne kagurupu k'abantu abatawera 3,000. Nkiddamu abatunyigiriza tebaweza 3,000. Bw'oba ogaseeko n'abamu ku ffe be bakozesa abalina amannya gaffe tebawera 5,000 ne banyigiriza Bannayuganda emiliyoni 49. Basebo ne bannyabo tusobola okusalawo ne tukola okusalawo okw'omugundu ku mulundi guno ku kiseera kino ne twenunula ne tunula ne Uganda yonna ne tweyagala obulamu bwaffe obusigaddeyo. Njagala ne kino nsinzire wano e Masaka nakyo nkibagambe era njagala mukiteeke mu bwongo. Olunaku lwa leero mazima mbagamba baana ba maama nti guno guyinza okuba omulundi gwaffe ogusembayo, guyinza okuba omulundi gw'Abannayuganda ogusembayo okufuna omukisa okulonda pulezidenti mu Uganda. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Mbagamba ebigambo bino kuba mmanyi ebifa munda. Ate kino tebakyakikweka na kikweka. Mwalaba Museveni ng'agezaako okukozesa Nobert Mao oluvannyuma lw'okulaba nti ayengedde n'ebitundu ebimu bitandise n'okuvunda. Kaakati takyalina amaanyi gakola kampeyini kyokolaako abalina amaanyi batusuulira emisambu mu kkubo batulugunya abantu baffe bwe twawadde Busoga basse muganda waffe gwe bayita Misa Kyokero kubanga Museveni takyasobola kampeyininga ate amanyi mwamukoowa dda kati ayagala okulonda kudde mu paliyamenti mwe Bannayuganda abamukoowa mubeere nga temukyalina kye mugamba naye okulonda kwa pulezidenti bwakuza mu paliyamenti ajja kukola nga bwe yakoze ku mwanyi, ajja kukola nga bwe yakoze okutwala baganda baffe abatali basirikale mu kooti z'amagye. N'olw'ensonga eyo temulwana bulwanyi kuteeka Kyagulanyi ku bukulembeze abaweereze wabula mulwana okusigaza obuyinza okweronderanga pulezidenti mu Uganda. Njagala okubasaba tukozese omukisa guno baganda bange, tukozese omukisa guno. Kino twakitumye protest vote oba akalulu ak'okwekalakasa. Okwekalakasa twakutandika dda, okwekalakasa twakutandika dda nga tukwata bendera yaffe. Javira mpa bendera yange neyanziza mukulema. Eno bendera ya Uganda, buno bwe busika bwaffe bwe twajja ku bajjajjaffe abaagoba abazungu. Eno bendera ke kabonero akatugatta ffenna nga Bannayuganda. Eno bendera tugikwata mu ngalo zaffe okulaga obwannannyini ku Uganda n'okulaga nti tulina omugabo ku Uganda yaffe. Ate mwana wattu eno bendera kye kimu ku bintu abatunyigiriza bye basinga okutya. N'olw'ensonga eyo twayingira mu kalulu kano nga tukutte bendera nga tubagamba nti alonda enkyukakyuka tokikola ku lwa NUP, tokikola ku lwa Kyagulanyi, tokikola ku lwa Lubowa banna Lubowa, tokikola lwa Namayanja, okikola ku lwa Uganda. Uganda empya, Uganda eyo bajjajjaffe gye batusuubiza, Uganda gye batunyagako mu 86, Uganda gye tulina okuzzaawo tweyagaliremu. Baganda bange tugenda mu kalulu kano naye ne bino njagadde nnyo bibagamba, njagala nnyo bagamba ebigambo ebizzaamu amaanyi naye ate ebiseera ebimu njagala bagamba ebigambo nga bisobola okumalamu amaanyi naye nga bw'oba mugumu ate nga bw'oba ofumiitiriza bijja kuwa busungu, obusungu obwo bukuwa amaanyi. Nsinzira wano e Masaka okubategeeza ti byabakama ne bwe tuwangula n'ebitundu 9 ku 100 tagenda tulangirira. Byabakama tagenda tulangirira kubanga akolera Museveni. Byabakama tagenda tulangirira kubanga yalina okubeera referi mu kuno okukontana naye yavaayo n'avumirira kye tuyita protest vote. Twe mu kalulu kano tuwakanya ekibbattaka, tuwakanya effugabbi, tuwakanya ekiwamba bantu, tuwakanya otutulugunya. Ne mwami Babakama yagamba ye kikyamu okugamba titugenda mu protest vote. Gye buvuddeko mwamuwulidde newankubadde yali mulamuzi era naye munnamateeka nga nze wano. Naye mwami Byabakama yavuddeyo n'awoninga Bannayuganda
n'abagamba temukkirizibwa kubeerawo okulaba ng'abantu balonda. Era mwami Byabakama yennyini n'agamba nti bajja basiba. Mwami Byabakama asinzira wano ku ssaza lya Ssaabasajja Masaka okutegeeza nti etteeka erya Presidential Elections Act section number 31 akawaayiro akokuna kalaga nti munnayuganda yenna ng'amaze okulonda waddembe okuyimirira mita 20 okuba ku mmeeza we balondera. Emita 20 kyekyo kifunvu abantu awo we bali. Njagala okubuuza mwami Byabakama. Mwami Byabakama yegwere pali yegwa okuli akakiiko k'ebyokulonda. Naye lwaki oyagala bannayuganda baleme kwenyigira mu kusalawo okusinga obukulu kwe bakola buli mirundi 5? Kano akalulu kakwata ku bannayuganda. Mwami Byabakama yawulira Museveni bosi we ng'agamba nti twamubba akalulu nti Museveni namubbako miliyoni 2 ez'obululu. Temwamuwulira Museveni? Ffe kennyini twemulugunya tibabba akalulu. Kati lwaki tayagala bannayuganda bakuuma akalulu nga sayidi zonna zigamba waliwo okubba akalulu? Lwaki tayagala abantu bakuuma akalulu? Akalulu kabeere ka mazima na bwenkanya, twena tubeeyo ng'awangudde mu mazima na bwenkanya nga tewali abbi munne. Mwami Byabakama yennyini nze ayimiridde wano ne bannange bonna tulumiriza mwami Byabakama, tulumiriza mwami Byabakama, tulumiriza mwami Byabakama okubba akalulu. Kati mwami Byabakama bw'obanga gwe tulumiriza okubba akalulu tosobola kuŋŋamba nti ate omubbi gwe tumanyi nti ajja kubba ebyaffe. Lwa omubbi ayinza ate tugamba nti temuggalawo ennyumba yammwe tewali kye bagenda kubba. Bannayuganda mbabuulira eryo ddembe lyammwe okuuma akalulu kammwe ne mumanya ekivuddeyo ne mukakasa nti tebababbye. Bino mbibagamba ngera bwe mbagambye nti Byabakama tagenda tulangirira. Naye Byabakama tagenda kubeera buli wamu mu Uganda. Abantu be babala akalulu, akalulu bakabalira mu ttaala, bakabala ng'ensi eraba. Era ebiva ku buli polling station birabibwa. Ne babigatta ebiva mu constituency ne bigenda ku district. Kati babbira ku ttale center ezo, babbira ku district. Mwenna mbawa obuyinza kubanga mwannonda mu 2021. Era wano wenjogera wadde entebe sinagituulamu, njogera nga president gwe mwalonda. Njagala okubasaba baganda bange, njagala okubasaba nti ku lunaku olw'okulonda nga 15 January bannange mu Bukeerezi enkokola abaana beeyiganga balina ate akantu ke bakola bo. Omanyi abasoga balina obubadi bo bagambye tebanakeera ku makya ssaawa 11 kwolwo enkoko tezigenda kokolima. Abantu ffe tugenda okokolima, bagenda keera ku makya buli omu ayimirire ku mutala agambe nti weewe weewe weewe. Kati mwe abataakola ddoboozi, abalina amaloboozi amatono, alina akaloboozi akatono ng'aka Edi Mutwe, nja kusaba ogula effirimbi. Bw'onoozuukuka ku makya fuuwa ffirimbi. Anti bana Masaka bana obawulira bana Masaka yazi obawulira ay nebale bidaba nangi ay nga tonagamba munna Masaka kujanjabaza ayinza obikutamya. Bannange olunaku olwo kwata firimbi, fuwa firimbi yo, ne bw'ogifuwa omulundi gumu oba emirundi 2 abantu bonna bajja kufuna sigino. Bannange mwe muba musooka we balondera mukeereewo
nga tebannateeka kintu kyonna mu bokisi. Bw'omala okulonda tovaawo, sigalawo. Naye bwe mba mugenda okulonda, abakadde mbayambeko, abalwadde mbayambeko, abalema mbayambeko, abaana ababooda mbadde nga mbikola. Basaba ne ku mulundi guno mbikole bataata bamaama. Mufube nnyo nga bwe musobola okulaba nti mugenda ne mulonda. Mumekinga essuwa mulonda, ate bwe mulonda temuvaawo. Bannange musigaleewo. Ku lunaku olwo, ne kino kankibagambe, ku lunaku olwo nga bwe mmanyi obutiitiizi bw'abannakyemalira, ffenna tukimanyi ti intaneti bajja kuba bagisazeeko. Manyi nti waliwo abagezi wano abatandise dde okufuna bu intaneti obw'enjawulo oba Elon Musk obubypassinga. Manyi waliwo n'abalala abatandise okufuna dde obubadi. Guno omulembe gw'abavubuka, bene yagukwasa abavubuka, mubeere bagezigezi ng'ebyana by'emisota. Kubasaba mufune kye bayita alternative communication strategy. Mufune engeri gye mugenda okuwuliziganyaamu. Mufune engeri gye mugenda okuwuliziganyaamu ng'amasimu bagasazeeko. Mufune engeri gye mugenda okuwuliziganyaamu nga intaneti bagisazeeko. Nze nga mbagamba muzimbe eggaali zammwe. Beera ne bakyaliibo 10 ne bwe mbeera 5 nga bakutegeera, mubeere bakulembeze. Kati buli omu ku mmwe yeeyubulemu abantu 10, ate n'oyo omulala yeeyubulemu abantu 10. Mukitandike kati. Ezo eggaali ze mmwe mukola, mugende ezo eggaali zezigenda okunoonya akalulu. Mugende enju ku nju. Kati ku lunaku olw'okulonda, ne kano kambagambe, ku lunaku olw'okulonda mubeere ize, mubeere nga bakituuze abalala bonna. Temwambala bimyufu, temukola kintu kyonna, mpozi okukwata bendera abo ababa basobodde. Naye njagala mubeere nga basibiriyani, njagala mubeere basibiriyani, mubeere mu bantu tebasobola tukwata ffenna. Ku lunaku olwo nze simanyi we ngenda kubeera. Bayinza okuba beetoolodde ennyumba yange mubanteeke ku house arrest. Bayinza okunkwata ne bantwala bansibire Kalamojja. Naye nga bwe mbagambye bajja kusalako intaneti, basaleko ne communication yonna. Naye ebigere byammwe tebikozesa intaneti, n'emikono gyammwe tebikozesa intaneti. Njagala ne kino kibagambe. Bagenda gezaako obaziba amaaso nga babawo ekifaananyi ekikyamu. Era nga bwe mulaba ku mikutu egimu ne zitivi ezimu, ojja kutuuka ekiro bakulaga abantu 20 nti be babadde ku ssaza. Kitagulanyi bwe yazze babaddewo n'abantu abatonotono. Kati wekityo bwe kijja okubeera, mbasaba temwesiga zitivi ezimu, kuba zitivi ezimu Museveni azikozesa. Ate n'endala zitivi ze mwesiga ezisinga zijja kubeera ku mudumu gwa mundu essaawa ezo. Bayinza n'okuba bazisazeeko ku ssaawa eyo. Emikutu bayinza okuba bagisazeeko. Naye bannange muli bavubuka, ate muli bato, ate mumanyi kye mulwanirira. Olw'ensonga eyo njagala obbasaba mubeere bagumu, mubeere bamalirivu. Kati kino kye njagala okusembyayo, bassebo ne bannyabo, si gwe mulundi ogusoose nga tugenda mu kulonda. Era bwe twali tugenda mu kalulu kano, bangi mwalina okwemulugunya, abalala nga mulina okubuusabuusa nga mugamba Kyagulanyi twakuwagira, neera tukyakuwagira. Katugenda mu kulonda, ate kati bwe tugenda mu kulonda, kyenjawulo kyegenda okubeerawo, kubanga tugenda kutuuka mu kulonda okwo. Naye bwe tunagenda mu kulonda okwo, era bagenda tukola ebyo bintu. Twe twalonda ne babba akalulu kaffe, twagenda mu kooti, naye mu kooti eyo omulamuzi ow'enyiddolo naye n'asala amancoolo, n'alagirawo nti alina kyekubira. Twabagamba ku mulundi ogwo ti omusango tugutwalawa, titugutwalawa. Twabagamba nti omusango ogwo tugenda gutwala mu kooti y'abantu. Bassebo ne bannyabo, njagala okulangirira
kyekoti y'abantu egenda kutuula ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January, era nga buli omu ku mwali wano na buli munnayuganda yenna eyeewandiisa okulonda ku lunaku olwo agenda kubeera Ssaabalamuzi, yemmwe mugenda okubeera ba Chief Justice ku lunaku olwo. Ku lunaku olwo basebo ne bannyabo, ku lunaku olwo lwe mugenda okusala omusango n'okusala emisango gyonna egibadde gibanyigiriza okumala emyaka 40. Ku lunaku olwo lwe mugenda okusala emisango egyo egibadde teginnasalibwa, emisango gye baaguvunga. Ku lunaku olwo lwe mugenda okusala omusango olw'okubba obululu bwaffe. Ku lunaku olwo basebo ne bannyabo lwe mugenda okusala omusango ogw'ekibbattaka ekikutte ejjembe wano mu Buganda n'ebitundu bya Uganda byonna. Ku lunaku olwo lwe mugenda okusala omusango olw'okutomera abantu baffe be bazze betemula, babatemula e Kayunga, babatemula wano mu Buganda mu Novemba 22. Olunaku olwo lwe mugenda okusala omusango. Ku lunaku olwo lwe mugenda okusala omusango ogw'abantu baffe abazze batemulwa ne wabula okunnyonnyola. Mugenda kusala omusango gwa Muhammad Kirumira, mugenda kusala omusango gwa Biriga, mugenda kusala omusango gwa Ssaabasumba Kizito, mugenda kusala omusango gwa Bishop Kagwa, mugenda kusala omusango gwa Sheikh Muzaata, mugenda kusala emisango za bonna, mugenda kusala omusango gwa Yasini Kauma, mugenda gusala ku lunaku olwo olwa 15 omwezi gwa January. Ku lunaku olwo lwe mugenda okusala omusango ogw'amagye ge baateeka ku nnyanja ne gagobako abantu baffe. Olunaku olwo lwe mugenda okusala omusango ogw'emmwanyi. Olunaku olwo gwe mugenda okusala omusango ogw'emmwanyi. Mugenda kusalawo oba emmwanyi zammwe zibaddizibwa oba zitwalibwa. Ku lunaku olwo lwe mugenda okusala omusango ogw'abaazirwanako abaasuulibwa kati nga bafa obwavu. Abaana ba wano, abaana ba Buganda, abasajja abakabaka, abazaana b'abeene, ku lunaku olwo lwe mugenda okusala omusango ogw'okwokya amasiro. Ku lunaku olwo lwe mugenda okusala omusango ku lw'Abannayuganda bannaffe abalala, lwe mugenda okusala omusango ogw'ekittabantu ekyali e Kasese, ekittabantu ekyali e Kitwamba. Lwe mugenda okusala omusango ogwa muganda waffe Mesa Kyokero gwe baakubye amasasi olunaku lwajjo nga tuli eyiganga. Baganda bange, ku lunaku olwo mugenda kusala emisango mingi. Mugenda kusalawo oba baganda baffe Edi Mutwe ne Waiswa Mufumbiro n'Akireewo Kivumbi ne Dr. Besigye oba bafune eddembe lyabwe, obwo buyinza mmwe mugenda okubeera nabo. Ku lunaku olwo mugenda kukola okusalawo okw'amaanyi. Mugenda kusalawo ebiseera bya Buganda n'ebya Uganda eby'omu maaso. Ku lunaku olwo mugenda kusalawo oba tugenda mu Uganda empya oba tetugenda mu Uganda empya. Nga mmaliriza nsaba obbakubira ttooki ntono nnyo mu Uganda empya musobole okusalawo ku lunaku olwo, kubanga mwe Bassaabalamuzi oba tugenda mu Uganda empya oba tetugendayo. Mu Uganda empya baganda bange mugenda kufuna eddembe lyammwe, temugenda kufugibwa ku mudumu gwa mmundu, tebagenda bakuba mboko nga temulina musango. Mu Uganda empya ebyentambula bigenda kutereera, enguudo zigenda kukolebwa kubanga ssente bwe ziri. Tugenda kutereeza train, tuzimbe ne train empya. E Kenya balina train etambula ng'ennyonyi, e Tanzania bagirina, e Uganda tetugirina, naye nga ssente zaateekebwawo ne zibbibwa. Wano mu Uganda bwe twali tusoma batusomesanga road transport, ne batusomesa water transport, ne batusomesa rail transport. Bamaama baffe ne bataata baffe bakozesa road transport, bakozesa water transport, bakozesa ne rail transport. Naye gaali z'omukka zonna zaggwawo, temukyatambulira ku mmeeri. Mu Uganda empya mwab'e Kasensero, mwab'oku myalo gyonna, emyalo egyo kijja kuba nga zi train station, nga waliwo ebidyeri, nga waliwo n'emmeeri. Ejja kuba transport system nga tusobola n'amawanga agatulinaanye nga tutambulira okwo. Emyalo gyonna gijja kufuuka bibuga kuba gijja kuba senta za byabulambuzi, zijja kuba senta za byabusuubuzi.
egaali z'omukka train tujja zikola mu Uganda empya. Mu Uganda empya tetujja kubeera na ka airport kamu ng'olina okuva e Kasese ogende Nairobi. Nairobi batambulirawo essaawa emu mu Nnyonyi, naye ng'olina okuvuga okuva e Kasese ovuga essaawa 6 osobole okulinnya Ennyonyi essaawa emu ekutuusa e Nairobi. Ekyo tekijja kubaawo mu Uganda empya. Tujja kuteekawo airport ez'enjawulo, Uganda ebeere ya mulembe. Mu Uganda empya bassebo ne bannyabo, ebyenzijanjaba bijja kutereera. Amalwaliro kati gonna ge tulina gazimbibwa Obote, gazimbibwa Amini. Museveni akoze kimu kya kutubba na kya kugaza mabega. Mu Uganda empya tetujja gula masasi, tujja gula makerenda na ddagala bibeere mu malwaliro. Mu Uganda empya tetujja gula tiyagasi, tujja gula oxygeni abeere mu malwaliro. Mu Uganda empya bassebo ne bannyabo, mu Uganda empya abaana bajja kusoma nga basomera bwereere naye nga abasomesa basasulwa bulungi ate mu budde. Abaana bajja kuba n'ekyokulya ku ssomero nga bazadde baffe basomera nga bafuna ebitabo ne peeni nga banywa n'obuugi ku ssomero ng'abaana tebasomera ku mbuto nkalu. Mu Uganda empya abaana ku yunivasite bajja kusomera bwereere kuba ssente weeziri. Ekyo kyali kibaddewo, tetuyiiya biyiiye. Museveni yabijjawo, tugenda kubizzaawo. Bannange mu Uganda empya kino kikulu nnyo. Oba oli Muteeso, oba oli Munyankole, oba oli Muganda Nganzi, oba oli Musoga, oba oli Mukyoli, mu Uganda empya fenna tujja kuba twenkanankana. Mu Uganda empya buli omu ajja kuba n'eddembe lye. Mu Uganda empya tewali ajja kujooga munne. Mu Uganda empya tewali ajja kujolonga munne. Mu Uganda empya, mu Uganda empya kikafuuwe okulaba omuntu yenna ng'akutta omwana wa munne n'amutulugunya n'amussa mu basementi nti amuyigiriza lulimi lwe. Tujja kuwangana ekitiibwa, tujja kwagalananga, naye omuntu yenna n'ajoga munne kanaamujjuutuka. Ekipande sooka kisse wansi, njagala balibe muli kumbona. Webale nnyo obubaka mbulabye taata, naye njagala n'abeeri batulengere nga tumaliriza. Maliriza nga mbategeeza ti mu Uganda empya abasuubuzi mujja kweyagala kuba emisolo tegijja kuba nga gyekanamye. Emisolo gijja kuba gye gisaanidde ate nga gitereeza embeera nga gibayamba. Abalimi b'omu Uganda empya banaye mujja kweyagala. Abalimi b'emmwanyi, emmwanyi yammwe ejja baddira. Ate mwe bannamasaka mwakaffecce, bannamasaka akaffecce, bannamasaka akaffecce. Mu Uganda empya, mu Uganda empya abakulembeze ab'ennono bajja kuweebwanga ekitiibwa bonna bonna okuva mu mawanga gonna gonna ag'enjawulo. Mu Buganda wano tulabye ebizibu bingi. Museveni ayagala kwefuula kabaka ku ttaka eritali lya bajjajjaabe. Ajoronga kabaka waffe n'ayita n'abataka n'abawa ettaka yeefudde Ssaabataka. Naye mu Uganda empya ebyo tebigenda kubeerawo. Bannange mu Uganda empya mugenda kweyagala. Naye okutuuka ku ebyo byonna bassebo ne bannyabo nsobola bibagamba ekyo kirowoozo, ekyo kirooto, naye mwe musobola okifuula ekyannamaddala, mwe musobola okituukiriza. Tugenda kituukiriza bwe tuti. Baganda bange musobola okulonda. Okulonda okwo tekutandika 15, okulonda okwo kwatandika dda era kukyagenda maaso. Mu protest tulina emitendera ena tugamba Kanoonye, Kalonde, Kakuume, bwe bakabba kola ki? Kati tuli ku lebo yakola ki? Tuli ku lebo ya Kanoonya.
Iza banange mbabulira bagamba bufiirwa tosula ku malaalo ate n'amataga yise tebagakabira tuli bavubuka tutunula maaso bw'oliibwamu olukwe buuka ogende maaso bwe bakoona tumala kwekona n'okulungi tunagenereseya n'olensonga eyo njagala okubasaba zibanange mutulondere omusajja ono omusajja bamuyita Serena Javiira mbasaba mutulondere Serena Javiira nimwe mulina obuyinza nze mbasaba busabi era obuyinza bwemutuwa tubukozesa okukuuma n'okusigalako ebyo bye twabasuubiza basebe ne banyabo nga bwe twabasuubiza omuntu yenna aba ku mulama alekera okukolera abantu nadda ku budde olwanakyemanyira bwe muba mumpade obuyinza batata bamama makola okusalawo mu mazima n'obwekanya nga siitiriridde muntu yenna era mbasaba mutusindikire omusajja ono bwe munalonda Serena Javiira mujja kubeera mumpaddeko obuyinza era mumanyi bulungi nnyo timumukwasiza Kyagulanyi tasobola kwokya tasobola kutuula kuba mmanyi mbeeramu ng'ate ndikaali ate tetukomyawo bannange kino ndowooza Katonda yakikola ne bajjajjaffe bali naffe kubanga ku mukono ogumu tulinayo Lubowa ate ku mukono omulala tulina Nalubowa wano tulinaani kati mwabe Masaka naddala mwaba wano yemwe mulidde empanga kubanga mulina Lubowa mulina ne Nalubowa mwabaganda muntegeera mwabe nnono muntegeera Lubowa mumumanyi temumanyi Lubowa temumanyi Nalubowa kati lwaki munjogeza wamma mwetuulire tulina bannaffe abalala muze mulaba baganda bange nga bwe tubagamba tetukolera abantu tuli baweereza bammwe eno eringa mmotoka basebo ne bannyabo bwe munnondanga pulezidenti wammwe bannange bwe bammotoka mujja kuba mufunye Benz naye mbasaba bwe muba munteekako sipeeya ate temunteekako sipeeya wa bitiizi era ne sipeeya munteekeko waaki n'olw'ensonga eyo ab'ekimanyi akabonera omusajja ono bamuyita Kuteesa mumulabiranga ddala mukwata ambuleera muba ambuleera naye muvimba nnyo naye sebo Kuteesa tolina kunyirira nnyo ate kusinga pulezidenti wo ne bwe tulira taata mu ngeri emu baganda bange njagala obasaba buli omu anagira ku ambuleera mumutulondere akabonero ambuleera sekretary general wa finance nga gyayogeddeko wano neera njagala ngittaanye ffe ng'ekibiina bwe tulina obuyinza okwerondera bakandidate naye mu constituency emu akakiiko k'ebyokulonda nga bwe muze mukalaba kagamba mbu newaffe Gomba mbu wabulayo abantu 1,000 abantegerako emikono kati mu ngeri emu akakiiko k'ebyokulonda ate ke kaagala otulondera mbu ababeera ku ambuleera yaffe kakwata akabonero kaffe ne kakawa omuntu omulala twateekamu amateeka era twagala tugenda okutuuka okulonda ng'akabonero ako kakyuse ng'akabonero kakwasiddwa omusajja ono gwe bayita Ntamu yagadde nkittaanye Ntamu bw'anajja eyo nga yeeyogerako muleme mutwala misinde wadde ambuleera bakyagimubyeko yalina okuba nga agikutte kubanga akabonero kalina kuba ambuleera akakiiko k'ebyokulonda tekalina buyinza ku kibiina kya NUP mwami Byabakama si alina okulonda bakandidati ba NUP ne bw'anaakwata abantu be n'abambuleera tujja kugenda amateeka tugibagyeko kubanga ffe twagiwantamu wama ne bwe betuulira ye lwaki simaliriza lwaki siba wano lwaki sigende kimanya akabonera naye banna sijja muleeta alo basebo ne bannyabo kambite omusajja ono
Kesi abawubireko bububizi. Aliwa Sewungu. Ja, naye topimba nnyo, bimba mpola. Komala. President Mumulabye. Ngobi ali naye. Sista Medewa ali naye. Akalulukani. Omuti ku ttaka. People power. Our power. Baganda bange. Njagala muve wano. Nga mumanyi nti Uganda yammwe. Njagala muve wano. Nga mumanyi nti Uganda ki? Njagala muve wano. Nga mumanyi nti Uganda yammwe. Njagala okwebaza abakulembeze bannange. Mulyanyama mulengera. Mbalaba mwenna abakulembeze. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo okwagala nsi yammwe. Sheikh webale nnyo munnange tusabira. Judy Mbabali nkulengera. Yani gwe sisibuddeko. Kanyike nkulengedde. Labanno Kayemba Solo. Labanno Kirumira. Labanno Weekyotera. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama abatukuumire. Mukama abatwagalire. Mukama abawe omukisa. Abanna Masaka olunaku lwa 15 lindako katono. Nabadde Busoga. Tebane Buganda tudigida. All right, Mokoto gwa Sama. Nebusoga badyoboka. Tudyobokemu. Selector David Ali. Oba yebase. Selector David. All right, Sama Uganda. Ayenze anchabawereza abasebo ne banyabo. Ayona gye musinzira okubanga mundaba. Mbebaza mwena abachekumede. Ku Mokoto gwa Sama Uganda. Nsenze